Emirimu gy'abakinjaji mu bitundu ekirwadde kino gye kibadde kyeriisiza Enkulu okuli Kyotera n'ebitundu ebiriraanyeewo nga kino kijjayo ab'ebyokwerinda okutandika okubutangira okuyingira mu bitundu ebirala. Wano disitulikiti y'e Kalungu ng'eyita mu bakulira ab'ebyokwerinda e Kalungu, Dr. Pade Kayondo wategeerezza nti abali b'ennyama balina okwegendereza olw'abantu abayinza okukukusa ennyama erimu obulwadde buno ate ne bagiguza abantu. Twagaanye ekintu ky'okusalira ente mu nsiku zammwe ne mutambuza ennyama. Buli nte yonna egenda okusalibwa kebeere mu bifo ebirigazeetedde bimanyiddwa. Awo kituyamba ba inspectors oba nti bamanya nti ente ensaliddwa si ndwadde. Tetwagala abantu baffe mu biseera bya Christmas ate balye ente ezirimu obulwadde, kubanga obulwadde obwo bwannange bubi nnyo nga bwe mubulaba. Naye Mukama badde akyatuyambye nti ente zaffe ebisolo byaffe mu disitulikiti yaffe bibadde bikyali biramu neetera bye tusobola kuweesobola gwannagamba nti tutafaayo. Mu ngeri y'emu Dr. Pade alabudde abakinjaji abatasalira bisolo mu bifo ebiteekeddwateekeddwa obulungi n'awera nti anaakwatibwako kaakumujjuutuka. Tumanya basobola okukukusa ente ne tulowooza nti zivudde mu disitulikiti yaffe ekyalinamu obulungi naye oluusi nga zivudde mu disitulikiti ziri omuli obulwadde. N'olwekyo mbasaba abantu baffe buno obulamu bwammwe tetwetaaga tetutandika kubagoba miggo musaliddewa mukoze muti ennyama mukozi w'emuti twagala nammwe kenyininyini mutwale obulamu bwammwe okuba obw'omuwendo. Abakulembeze mu kitundu ky'e Masaka bategeezezza nti abasazi b'ebisolo balina okubeera obulindaala ku bisolo ebinaasalibwa abakinjaji baleme okukola ensobi olw'okwagala ensimbi. Tugoberere ennyama ku bbuca eyo ekakasiddwa abasawo baffe ab'amagombolola. Ennyama eyo we bagenda we bamala okugikebera bagiwa stampu. So kaakati gwe omuntu okukuuma obulamu bwo ddembe lyo okubuuza nannyini bbuca ennyama eno yakakasiddwa omusawo ng'akulaga ne stampu. Nti bandibadde bateekawo amateeka mu kaseera kano oba aga kalantiini agakugira okutambuza ebisolo ebyo oba n'okugaana okubisalira ddala, kubanga tiweesanga ebitundu byonna ebirimu obulwadde obwo tubiri wakati. Akulira eby'emirimu n'abakozi ba gavumenti e Kalungu, Nalumansi Rose akoowodde bannakalungu okubeera abeegendereza wakati ng'ekirwadde kino tekinnabazinda, kyokka balina okubeera abeegendereza nga bagula ennyama. Batukubiriza festive season tufube okulaba nga tukozesa nnyo enva endala ez'enkoko, ebyennyanja, ebijanjaalo n'ebinyeebwa. Bwe tweyongerayo ate bo abaami ba Ssaabasajja Kabaka bakubiriziddwa okusoosowaza ensonga ssemasonga 5 mu bantu ba Ssaabasajja be bakulembera ssaako